Abakyala abali eyo mwegenjereze ebintu byemukwata ne muteeka wansi eyo mu bukyala mbu mwagala mubeere nga mwefunza. Gwe wenna ayagala okubeera nga weefunza weegenjereze ebintu by'okwata n'obeera ng'oteekayo eyo wansi. Bino by'ebintu by'olina okubeera nga okola ebiri nakyo ebiyinza okukuyambako n'obeera ng'ofunda. Abakyala abasinga bwe muzaala mugaziwa n'ogaziwa mutuufu nga tewakyaliwo kantu kakwata mwami, ne weesanga ng'omwami muli awugamu buwuzi talina wadde obuwuzi obumukwata. Oba okitegeera, anyegenya bunyegenya dde nadde eri, naye bw'anaaba ng'ali wamu ati azannyira awo ati emiguwa gijja kubeera nga gimukwata ayongere okubeera nga akola ki, nga akuwulira ate nga naawe omuwulira. Kati ekindeese olwaliro kwe kubeera nga nkuwa bw'oyinza okubeera ng'okozesa w'omukyala ali eyo. Byonna packaging girina okuli amazzi, okuli n'okwefunza, byonna ngenda kubikuwa bubwe wano. Oba okitegeera obeere ng'obiwulira. Ki ky'ogenda okubeera nga okola? Ekisooka kya byonna kye kino. Nfunyirayokko, ogenda kubeera nga onfunyirayokko ku kamunye. Ngenda sookera na kukwefunza. Kamunye mukulu, ekibwankulata, kamunye, ekibwankulata, akakomera, ojja kunfunyirayokko, oyinza okufunayokko kamyu onaasiiwa. Then ojja kunfunyirayokko akakomera nako bwe mba nga nkoogedde. Mbiddamu ekibwankulata, kamunye, ebikoola by'amapeera, akakomera, ebintu ebyo nga bw'obiraba gattako ne kamyu bijja kukuyambako. Ojja kubikwata obeere ng'obifumba. Bw'ofumba ne bitokota bulungi nnyo, teekako ekisepiti wali, funakokko oteekemukko mu kikopo, bibugume bulungi nnyo. Bwe binaabuguma then ojja kubeera nga onywako nga bibuguma. Oyinza okuŋŋamba ojja ngenda kunywa ekyenkanawa, onywako ky'onyweddeko, oba ekikopo nga kimu oba kitundu kya kikopo, kisinziira. Sigamba nti ogenda kunywa bingi. N'enkeera bw'oti obugumyako n'onywako mpola, then ofuna ekibaketi kyo. Ekibaketi ekyo n'oyiwamukko eddagala eryo, ekibugumu ekivaayo ekyo ekitonotono ne kibeera nga kikuyingira wansi eyo, kugamba mu bufunze ne weesitiiminga. Abakyala ebyo mwabiviirako ddala, ne weesanga oli ng'avaamu ekisu ekibi ng'ojjamu empale naye nga ekisu kiyitirivu. Byonna ebyo bigenda kubeera nga bikola ki? Nga biggwaawo. So bw'oliteekamukko mu kibaafu omwo, then ogenda kubeera ng'ofunayokko ekibulanketi, tuula. Bw'otuulako ofunayokko ekibulanketi nga bwe nkugambye, otuddeho ku bbaafu, ku kibaketi kyo nga tebikwokya. Just muvaamu ekibugumu, ekisaamusaamu kye kigenda okubeera nga kiwuyingira wansi eyo mu bukyala. Kijja kukuyambako nga weebikiddeko ekibulanketi ekyo oba kireesu kyo, ebbugumu eryo ojja kubeera ng'olikwatira munda. Kakati ebbugumu eryo erikuyingira ojja kutuuyana, ebicaafu byonna bijja kuvaayo. Oba okitegeera, era ojja kwongera okubeera ng'okola ki? Ng'ofunda ky'obadde oyagala ekyo eky'okubeera ng'ofunda. Olwo nalagirako n'angamba kojja mu butuufu wannyamba. Ekituufu waavaayo ebintu ebicaafu bye mbadde sisuubira. So kikuyambako n'okunywako, nga bw'onywako kijja kubeera nga kikuyamba. Then tugenda ku mmwe abagamba nti nno weetaaga amazzi. Bw'oba ogamba nti nno obadde weetaaga amazzi, then bino by'ogenda okubeera nga okola. Ekisooka kya byonna kye kino. Okwemanyiza mbeera mbadde mugenda mu kazannyo n'omwagalwawo okubeera nga onywa ku mazzi agabuguma, gabeera malungi, gakuyambako. Amazzi agabuguma malungi, naawe omwami by'owulidde by'okubeera ng'otuula ku bbaketi kikuyambako. Mwe bavaamu ekisu ekibi, kwegamba ne weesanga nga tosobola kubeera nga naawe obeera n'omwagalwawo awulira nga waliwo akasu akavaayo wansi eyo akabi, kibeera kibi munnange, kyenyenyaza.
So bombera mbadde mugenda mu kikolwa naawe omusajja onywawo ku mazzi agabuguma bw'oba osobodde singa oba ogamba nti waliwo ekibulamu. Yogati abamunywa naye mulungi ngera bye babitugamba ku TikTok ababikozesa bibayamba. Asobola okubeera ng'ofuna ku okra naye osobola okubeera ng'omukozesa. Ofu obusalaasala bw'ofuna ekibaka kino okiteekawo awo n'oyiwamu amazzi agookya n'obikkako ne wayitawo eddakiika oba nga 5 n'olaba nga biyidde bulungi byo nga byefumba. Then onywako mpola mpola mu budde bwo obw'eddembe. Ebintu ebyo bikola era bikuyambako. Ate oyo okra akolerawo kubanga aleeta amazzi ago agaseerera. Kwegamba n'obeera n'omwagalwawo nga mu butuufu afuna ago amazzi agakola ki? Agaseerera. So kijja kubeera nga kikuyambako okikozesaako ate n'olaba ki ekikola ki ekivaayo. Bw'oggyeko ekyo mubiri bye nakuwadde oyinza okwegamba kojja ate ffe kati abali ebweru otukoze otya? Gwali ebweru osobola okufuna bu cloves naawe wali e Uganda bino by'otabudde osobola okwongerezamu tekiina buzibu. Ayina bu cloves, ayina enniimu, cloves, enniimu, jinga, entangawuzi. Ebyo nabyo osobola obikozesa gwagamba nti nno oli bweru ng'owulira oyagala okwefunza. Ye weefunza ogenda kwefunziza ani? Nki tewali. So nekitegeeza gwagamba nti nno ebintu ebyo tosobola kubifuna byewafunye by'owulidde eby'oku nsiko, bu cloves, jinga, entangawuzi, then kiki njogeddeko awo ekirala? Bu cloves, jinga n'akaniimu. Obeera obadde obikutte n'obeera nga tugeze obisalaasala bulungi nnyo, akaniimu okasalaasala bulungi nnyo, entangawuzi n'ozisalaasala bulungi nnyo, n'ofuna amazzi nga gookya nnyo n'oyiwamu. Bw'oyiwamu ebintu ebyo bijja okubeera nga bireeta akaswaka akavaayo era otuulako. Bw'otuulako nga weesitiiminga kijja kubeera nga kikuyambako. So mbadde nkyakugamba amata waliwo abaganywa nga bayambako, obuugi, obusera, byonna ebyo biyamba okubeera nga bikola ki? Nga bireeta ku mazzi okozesaako mpola. Naye mwegenjereza ebintu bye mugula amaduuka bye mukozesa ebimu bya bulabe. Abantu bajja kuteeramu ebintu ojjusa ekyabikuguza. So yeyo package gye nkuwadde ejja kuyamba kugikozese obeere ng'ate ofuna mukojja ntambye muto era okubeera ng'osubscribing okulayikinga video era okusharingako ewamu. Kibuzo ki ky'olina? Ekibuzo kyonna ky'olina genda wansi awo mu comment section ate obeere nga oyogerako nange. Siba bulungi, nkwagala nnyo.